Eno ye program Koti y'abantu. Zino z'endowooza z'abantu ku nsonga eno. Taata watya beddira gumu ne maama wa Martin. Nga tagala vaayo kuswaza kugamba nti bannaye kubanga ki ekyali kipinze taata ng'ali yasirise. N'asirikalira ebbanga lyonna omuzadde alina obuvunaanyizibwa osirika otya nga bakuttira omwana. Ddala ddala omuzadde alina obuvunaanyizibwa watya bakika kimu nga beddira gumu. Taata Tina newe banaamusiba nga waliyo omuzadde akyalemedde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde eyaviirako famire y'omusajja omu eyali afaayo eri famire ye nga strugglinga however much, oba yali akola mulimu ki oba yali akola ki, naye ng'asobola providingira famire ye n'ebeerawo, naye essaawa zino nga yonna eri scattered because waliyo omuzadde omu oba abazadde abamu abaalema okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abazadde. Taata Tina newe banaamusiba still era mujjako mukole interview yemu nga zino ze mukola ng'era waliwo omulala afudde because omuzadde oli temumugemye mwe kati focus ya mwetunuulidde ono eyassa omuki omuntu kibi nnyo yassa omuntu era musango era alina obuvunaanibwa. Wabula kati eddagala mukoze mutya okulinoga muleme musooke muve mu kwakirira abantu bannaye, muve mu kwakirira nti olw'okuba ono yassa omuntu ye yafudde baamusse, rest in peace. Wabula tukoze tutya okuggyawo ekyaleese omuntu okufa. Maama Martin bw'anaaba ddala kituufu ng'obuvunaanyizibwa bwe yeesuulirayo gwa naggamba n'omwana omulala era ajja kumuvaako singa anaaba tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Oba okitegeera kye nkunnyonnyola bambi nti essaawa zino tuli mukola interview because somewhere someday somehow waliwo omuzadde omu eyasuula obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde. Mwabalina abaana abawala nga nze Aisha, muleme kulowoozesa nsi nti abaana abawala be baana bokka. Banni wano bategeeza bassebo ne bannyabo nti n'abalina abaana abalenzi balina baana. Kubanga omuntu yenna bw'amala okuzaala oba ozadde muwala oba oli mulenzi bw'oba kubuuza nti wazaalako ogamba nti nazaalako, oba wazaala muwala oba wazaala mulenzi. Muleme kulaga nsi nti ffe abazaala abaana abawala tuli ba kitalo nnyo. Njagala tubeere ab'ekitalo nga tulambika abaana bano abawala ebituufu bye balina okukola. Kubanga Tina mu myaka gy'alina ebyo byatugamba musimanyi Martin yalwala simanyi ki. Tina talina moral authority yenna eteeka Martin mu maka ga kitaawe abo gaba mawemuukirano. Waliwo be nnalabye abatandise okuvuma maama Tina, musimanyi maama Tina yalagajjalira omwana nga nekisinga okukwasa ennaku be bali ku mawanga nga nze. Bassebo ne bannyabo ndi wano bategeeza naddala ng'oli ku mawanga nga nze tolina lukusa lwonna lugamba maama Tina nsimanyi yalagajjalira lugamba maama Martin nti yalagajjalira Martin toluyina. Kubanga gwe ensi yakulema Uganda nga nze Aisha nojja yonna gy'oli. Bantu bange abantu abo abali e Uganda be mulaba ku ekonome y'e Uganda omuntu baalo ne waaba alina omwana ogu nga gwe toli Uganda wa omuntu oyo ekitiibwa ali e Uganda okusinziira ku ekonome etambula mu Uganda. Emyaka gino gyonna egizze gyeddiringana myaka nga 6 okutuuka wano we tuli. Mwenna abanenya maama Martin musimanyi yakyangalana ne Martin bassebo ne bannyabo ndi wano bategeeza nti buli w'osanga Abannayuganda 100 kino bamwagala okiwulira oba temukyagala 85 mwagobwako ewammwe
olw'ebintu ebyenjawulo bye mwakola bazadde bammwe. Mmwe chance gye mwafuna nti temwafanga Martin. N'olwekyo muleke tulowoozesa ng'okukyankalana kwa Martin ne maama we mu maama we mubi nnyo. Ekisinga okukwasa ennaku n'ababyogera abamu n'abaana bammwe tebannatandika kusoma. Temumanyi na bwe bakuza mwana atuuse emyaka 18. Sakozi gyebale kwebale kutuweereza. Ku mboozi ya Martin ne Tina kitalo nnyo nti Martin yafa ate era kyannaku nti taata wa mukwano gwe Tina ye yamuviirako okufa nga bwe kigambibwa. Naye nze kyesaategeera bulungi mu mboozi ya maama gye yakola ne Zubeda. Maama yatugamba nti yasiiba ne Martin ku dduuka era mikwano gya Martin ne gijja ne bamusaba bagendeko wali mu kisaawe era ng'ebabadde nga batera okugenda. Maama n'akkiriza Martin ekitegeeza nti emikwano gino yali agimanyi. Ate nze nga kyentegeera ng'omuzadde nti mikwano gy'omwana wo tokoma kugimanya bumanya oba oliawo oba olina okuba ne contact details zaabwe. Later maama atulaga nti yatuuka ewaka nga Martin taliiyo era n'akuba ku ssimu ye nga teriiko. Maama ono nga tatulaga nti nakuba ku ssimu ya Martin nga teriiko, nakubira ku mikwano gye gye yagenda nagyo. Abula atulaga bulazi nti essimu gye yaddamu ofuna ekwatagana ku Martin yali ya director. Kati tugambe nti maama emikwano gya Martin yalinga alaba mirabe naye nga talina contact details ze. Kuba weekiddako yandibadde ze kyendowooza yandibadde akubira mikwano gya Martin giro n'agigamba ntuuse ewaka Martin taliiyo naye mukyali naye. Kale ate wodda ku mboozi y'abeematugga gye baakola batulaga nti Martin yalinga asiibawo era yamala ebbanga ddene ng'abeera wa mu Battina. Kyokka ate maama atukakasa nti Martin yabeerangawo ku dduuka. Tetugenda kutuuza maama mu kaguli naye emboozi eno etutabudde. Oba oliawo twandifunye ne ku interview okuva mu neighbor ba maama baakola nabo ne tufuna ekituufu kuba ate abeematugga batulaga omwana amaze ebbanga ng'abeera mu Battina. Kyokka ye maama akikakasa nti omwana ne ku lunaku olwo yasiiba naye. So kitalo nnyo nti ye Martin yafa takyadda era tetwagala kumusalira musango. Byonna ebyaliwo ebyagenda obubi Mukama abasonyiwe, n'omwana ono omuwala Tina Mukama amugumye kuba naye alabika kyayitamu si kyange ate era ne maama tetujja musalira musango. Weewaawo wayinza obba waliwo obulagajjavu obwaliwo ku mwana bwa maama ye nga ye bw'atayagala kukkiriza naye katumusabire Mukama amugumye kuba Martin yali tagwanidde kufa. Bana bala gwe baseetinge kye muba mumanya babaseetinze buseetinzi. Kwa mwana bonyini bombi baadde ki waliwo statement zibadde boogera nga bazoogerera kumu. Ye n'akalenzi mukulu ono tebaamukubye na nnyo ku luli lwe baasinga omukuba tebaamukubye na nnyo just omulenzi yabadde mulwadde yabadde munafu nga talina maanyi kyova laba yafudde kyokka nga bagamba kana akato ke baasookerako kuba ne kayitamu ne kadduka ne badda ku muwala kati omuwala taata we yali amuggalidde mu kisenge kati mb'omuwala naggula oluggi kuba yagambye oluggi nze nga mmanyi odduggula wadde baba banzigaliddeyo nenduggula nenfulumayo nagenza fulumayo nga taata akutte Martin nempitamu nenziruka nayitidde mu luggi lw'emmanju wategedde otya nti tebaamukubye nnyo ekyamusse yabadde mulwadde tegeera ne ku luli omundi ogwasooka bagamba Tina yagamba tebaamukuba naye baakuba ono omulenzi kubanga omulenzi yeefuula nti yaleese Martin nti mukwano gwe bava ku mupiira. Baakuba kana akalenzi ka Ivan Tina tebaamukuba kati we baali batandika okukuba Martin Tina n'adduka agenda ayite taata w'omuto n'agamba nalwayo wa taata omuto era nasanga Martin bamumaze omukuba kuba taata omuto yamala kumbuuza bibuuzo kati n'anduyisa okiwulira nga kiraga nti Tina ye ku olwo tebaamukuba era ku olwo baakuba bano babiri kuguli omundi ogwasooka guno omundi ogwazzeeko gwe baabakubye bonna okiwulira kuguli omundi ogwasooka defense bwe yajja n'abaddamu n'akubona omulenzi omuto embooko 10 ne Martin embooko 10 mbunga omuto agutadde wansi w'ekitanda eno nga bwe bakuba. Kakati ate Tina byanyonyola ng'alaga nti yali ate ng'agamba nti yali wali agenze kunona taata w'omuto. Ne ku guno omulundi bennyini banyonyola mbu baamukuba mpola tebaamukuba na nnyo lwakuba omulenzi yali wiiki ate nga tebaaliwo baali badduse.
bana bana ebimu baba settings babagambye mwogere bye mwogera nga mutaasa taata wammwe tebamusiba. Headmaster balina okunyonnyola lwaki lipooti y'omwana gyeri ku ssomero. Omwana omuwala yagambye bwe bagenda mu kalwaliro balina bwe baligestalinga mu kitabo bwe bagenda bakebera omusaayi n'olubuto balina bwe baligestalinga n'akalwaliro mukagendeko nako mumanye ekituufu bano abaana bajjawo wano. Okiwulira kuba maama yeegaana eby'omusaayi yagamba yali tatulaako mu nsonga z'abaana abo ne director azeegaana kyokka te defense azoogera n'abaana bazoogera naye nze kyenalabyemu ekizibu defense ayogeranga nti yaliwo kyokka ate abaana bwe baba boogera omwana alaga nti ne taata we teyamugobera omwana yagenda yekka ku ssomero. Omwana ye alaga nti ensonga zaalimu maama wa Martin taata wa Martin na director lwakuba alina we yayogeredde ku taata wa Martin omulala yambu yali ku ssimu kyokka erinnya yayogedde Nsubuga kyokka Martin Wangabi yagee waliwo taata w'omulala abamuyita Nsubuga ye yali ku ssimu. Okiwulira kati awo ndaba nga nawe walimu okubuzaabuza. Kangubuulireko mwami Farouk, nze nabuliddeko ku maloboozi ga maama ng'ali ku ssimu ne pengipenge nga yeewera enkolokooto. Naye omuntu azze agoberera gundi eno saga eno bukyanga ebaawo. Kubanga Saimo baakola emboozi eyo okuva omwana oyo gye yattibwa ku ssomero ne bagikola ku w'essomero, naawe kennyini n'ogikola ku mukulu w'essomero, ne bagikola ku defensi, ne bagenda ne ku kyalo omwana we yali abeera. N'ebigambo byonna Tina bye yabadde ayogera ng'oggyeko n'ebintu tata bye yali ayogera bwe bigatta biba bikwatagana. Nze mwami Farouk njagala nkubuulire, omuvubuka yenna egyo emyaka abaana abo gye balimu twagirimuko. Era n'ebisinga abaana bano Tina byabadde anywe bye baakola abamu twabikolako. Naye omwana omulenzi akwatagana ne bazadde be ng'akwatagana ne nnyina akwatagana n'ekitaawe. Ku 100 kubeerako ensonga ng'emu oba kitundu kyayo ekisobola okumutwala okukola ki okubeera ng'abeera ebbangiro lyonna ewaabwe w'omuwala nga tadda waabwe. Singa lwali lunaku lumu nti lwe yali azze tata lwe yamubaka, eyo yandibadde ensonga ndala era awo twandigambye baamubase yabadde asuubirira nga azze kulaba ani, azze kulaba girlfriend we. Naye ebbangiro lyonna omwana lye yajja abeerawo ne bamukwata ogusooka ne watasala kataayi n'akomawo. Kikulaga nti waaliwo obutakkaanya oba waaliwo obumulumulu wakati w'omwana ow'obulenzi ne maama we. Bannange nkankubulyeko mwami Farouk, ku kyalo ne woba olinako obutekkaanya n'abantu, nze nalawuliriza bulungi emboozi eyo gye baakola ku kyalo. Ng'abantu bagamba omwana oyo yajjanga n'atuula ku bipiira awo kasaawe. Ng'ate ne mwannyina wa Tina agamba baagendangayo ne batuula ku ki? Ku bipiira kasaawe. Okitegeera? Tewaali ngeri yonna omwana akwatagana ne mukadde we ng'omukazi bwe yagamba nti baali bakwatagana n'omwana. Nti n'olunaku lwe batta omwana oba omwana lwafa nti yava ku dduuka agende balyoke bamuttire eyo. Mwami Farouk tuli bazadde. Gwe omuntu omwana we yakusabye nti agenzeeko ku mupiira, omuzadde ow'obuvunaanyizibwa nga we namuwulidde ayogera ewa Penge ku ssimu, gwe essaawa ne ziwera 2, 3, 4, 5 ne weebaka mu kikunta ne weebikka n'omutwe n'ogubulizaako ng'omwana we ali bweru. Kuba nawulira agamba wa Zubeeda eyo nga bamukolako interview nti yakubako ku ssimu ya Martin nga teriiko. Omuzadde ow'obuvunaanyizibwa nga we yabadde ayogera ewa Penge n'osigala nga weebase. Taata wa Tina eky'okkuba Martin n'afa tukivumirira era teyakola kirungi. Naye ne maama oba abazadde b'omwana omulenzi balina we baasuuliramu obuvunaanyizibwa obw'omuzadde. Mwami Farouk waliko omuvubuka era wayinako ebintu oyinza okuba oli awo mu mbeera omu oba endala bye wakolanga ebitakkiriziganyizibwanga na bazadde bo. Naye olw'enkolagana n'enkwatagana gye walina wakati w'omu ku bazadde bo oba bazadde bo bwembi babeerangako engeri gye bakomako era naawe ne weekomakokko. Maama akkiriza ensobi yakolwa. Eyatta baamukutte agenda asaavinga ekibonerezo kye. Naye ng'enfa y'omwana yonna nze ku mboozi nga bwe njirabye bulungi. Byonna bonna obuzibu bwava ku maama.
Lamusizaako mukulu Sarkozy ku sitole ya Tina ne Martin. Bana yatukaabizza amaziga. Abazadde mulekerawo obusungu bwe muyina eri abaana bammwe. Omwana ono yafudde due to negligence of elders from school n'abazadde abalabirira abaana baabwe n'abazadde n'obusungu obusungu. Abazadde balina obusungu eri abaana baabwe. Abasomesa, they have these statements in schools. Tiho bagenda tusuulira abaana baba batuleetedde nno. Abazadde bwe balaba abaana nga bagenda okuwumulaho abaana bakomawo. Omwana bw'aba mukwano gwo bw'aba akomawo omugamba gundi akomawo, osanyuka n'okusanyuka. Naye abazadde tebakyali mikwano gy'abaana. Abazadde balina obukyayi eri abaana baabwe. And this goes to public. Banange, love is never an abomination in society. Love egenda kubeerawo. Though people, they don't know the meaning of love. They don't know the meaning of love. Love erimu emitendera. Kati love etuuka nti abaana beeyagadde. It is never an abomination in society. Wabula abaana tubatuuze ate okusinziira ku director bye yayogera mu public. Dife wano musomere tukkiriza coupling era afe abaana tumanya tubagoma n'obagoba singa tubategeera nti eno couple weeri. No. Can you sit down and teach these children? It is never an abomination. For you, if you made this school as it is an abomination, abaana mubabuulire ekituufu. Muleme ogamba nti no coupling it is. Kuba abaana bano bagenda kweyagala even ne baba bagenze. Kwa gye bali amasomero agamu nga coupling gyali naye abaana bababuulira ebituufu. Si kibi ate si kivve. Mwami Faruku, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kusiiba mwenna abasiraamu. Mungu abawemu ekisinga obulungi. Nze nganze ku nsonga ya Martin ne maama we ne Tina. Nze ekintu kino nkitunuulira ku sayidi ya nkuza. Owulira omwana buli w'omukuza ennyo n'otamuterawo mateeka n'omukuza ennyo n'omulaga nti yasinga buli kimu. Bwe kityo bwe kibeera. Abazadde abasinga twesuuliddeyo ogwa Nagamba nti abaana balina kuzibwa jjajja, balina kuzibwa ssenga, mukwano gwange gundi. Omwana n'otamuteekamu mbala yo gwe maama. Kyova olaba nti Martin singa yalina embala yandibadde agamba maama nsonyiwa. Kuba amanyi maama we gy'avudde, amanyi omukwano gw'alina ku maama we gumuli ku mutima. Tekirina kubeera ku nkomerero nti nemereddwa ndyoke nkubire maama. Era nkigamba nnyo abaana bwe nnyumba ne maama nangoba mu nnyumba tekitegeeza nti genda. Muweemu essaawa okomewo omugabe maama nsonyiwa. Naye byonna ebyaviiriddeko okufa kwa Martin, baana butabaamu mbala. Baana kulowooza nti nze maama njagala nnyo era ajja kunsonyiwa. Mukiwulira. Ate ne Tina okubeera nga bo baabateeka bali awo bataayataaya. Kati Martin yalaba nga singa Tina yali tamugambye nti ewaabwe babeerawo wewokka, Martin yandibadde tajja waaba Tina. Yandibadde addayo n'agamba maama we nti maama saba kunsonyiwa. Akagambo nsonyiwa gwe omwana gwe nkuziza gwe njagadde gwe ndabiridde kakuggyako ki? Kati ndowooza olaba ebyavuddemu. So ffenna ng'abazadde tukuze abaana baffe nga tubalaga nga tubateekamu omutima guli, tubateekamu obuzadde obw'embala, toweresa mwana wo. Omuwala Tina yagamba nti bw'olusooka obbakwata nti taata waabwe yalowooza nti ki nti omuvubuka ono mukwano gwani? Mukwano gw'ono muganda we, brother we, oba okitegeera? Era mbu n'akansolingani Tina. So tubeere clear, taata wa Tina yakakwata abo ababiri emirundi ebiri. Ogwasooka ne kuno kwattidde omwana omulenzi, si kyekyo. Kakati ogwasooka Tina akunyumiza nti bwe yakwata Martin
twamugamba nti mukwano gwani gw'omwana omuto omulenzi nti basamba kapiira. Naye ate taata n'abanga omwana yamukuba nnyo emiggo. Okay, yamusanga mu nnyumba n'amukuba nnyo emiggo. Naye ate gye byakkira nga bagenze okwekebeza omusaayi. Oba okitegeera, okwekebeza omusaayi n'ono ne bamukebeza olubuto. Kaakati kye saategedde, baatuuka batya okwekebeza omusaayi n'okwekebeza olubuto? Ate n'awalala we saategedde bulungi. Simanyi oba nze ate abitegedde bulungi. Mbw ate simanya ne bagenda ne ku ssomero. Mpozi ku ssomero yagambye Kayongo ye yamukubira. Naye kaakati nze kye sitaategedde bulungi weewaawo awo we watagatta bulungi nti nno oli tata bw'abanga amanyi nti oli mukwano gwa brother wo, gwe olubuto bakkebeza lwaki, omusaayi bakkebeza gwaki? Oba okitegeera? Binaabanga byakuraamwe baamubuuza weyagaa nti omuwala yali amuvugako buvuzi. Naye ne basitoopinga bagende beekebeza omusaayi ne bamubuuza nga weekebeza omusaayi nga mwekebeza musaayi gwaki? Mbwanga mukwano gwange, oba okitegeera? Awo nawo saategeddewo ate omanyi kasa mubeeramu obulimba obusooka ng'omanya byonna bya bulimba. Naye nze wamma waliwo ebintu bingi bye neebuuza mu mboozi y'omwana gwe batta Martin. Ekisookera ddala nze nandiyagadde nnyo okukkiriza abaana abo bye boogera, naye ffenna tukimanyi nti teri abaana b'e Uganda nga obalaba, teri mwana asobola kwogera kintu kya mazima naddala ng'akyogera muzadde we abadde amuweerera. Era olaba omuwala oyo ndowooza oba ebigambo bye byabadde bitonoko ku by'omuvubuka omwana omuto, naye n'omwana omuto okubeera omukalu ennyo bw'atyo oyo omulenzi. Nze amazima amatuufu nalabye coaching omuyitirivu ayingiddemu awo. Ate kwegaana ekirala, convenience y'engeri nti messages, simanya WhatsApp yayiika, simanya essimu abadde tagirina, okwegamba bannange, kubanga WhatsApp eyo okuyiika yo yabaddemu ki? Waliwo akyebuuza ekyo? Yabaddemu ki? Oba okitegeera? Abaana ne bagamba nti omuwala n'agamba nti baatandikamu okubaawo ku ssaawa 4 n'eddakiika 5. Ssaawa 4 n'eddakiika 5 nga kaabe defense kaba ab'ekyalo kaabe bani bonna baga nti omwana yafa ssaawa 4 n'eddakiika 45. Omwana agamba omuwala nti simanya nali oba mpa ddadi mmere oba nali nkola biki ssaawa 4 n'eddakiika 5. Olwo naagezaako okulaga nti baamukuba katono, oba okiraba? Abadde mulwadde asesema omusaayi, abadde mulwadde ng'ayina malaria. Era bwe bagenderako yo theory yaabwe nti baamukuba bubi nnyo luli. Ate simanya baamukuba bw'ate n'afuna omusujja. Alina ddamu n'alwala omusujja, abadde tannawona ne bamukuba. Kiba kitegeeza nti either way madde eyo yatandika luli kubaakuba omwana ogwasookera ddala. Kubanga kati ne theory endala, what if badamaginga some organs omwana nga bw'abanga ddala abadde mulwadde? What if badamaginga organs ezimu n'abanga omwana abadde continuously sick tewali yafaayo? Oba okiraba? Kaakati omanyawo omusango oyo guba gutwaliddemu ne defense. Nga of course taata agenze ku murder charge naye nga defense agenze ku manslaughter na buli muntu yakwata ku mwana oyo. N'ekirala, abaana bagamba badduka. Baalaba batya nti nno taata bwe teyakwata muggo mulala kukubisa Martin.
Mbiyamukubisa akatiko efe naffe ke yali atukubisa. Oh, okay. Mwali luddawa. Kiba kitegeeza baaliwo ebbanga lyonna paka omwana we baamutta. Oba okitegeera? Naye bakulaga nti bo badduka. Ye bannaye, abo abakyala ababiri be bagamba baali baggaddewo ennyumba, abaasiba ennyumba omwana w'abandi bamuttire mu nnyumba, bo bali luddawa. Abo nabo nze ndaba bagenda kugwa manslaughter. Ku baana bye boogedde, bwe baba bagendera ku baana bye boogedde, era akookinga abaana abo yeegendereze kubanga defense n'abaana abo bennyini mu defense ne anti-resite n'omukozi ekituufu baba bagendedde ku mboozi y'abaana abo bagenda kugwa manslaughter. So bwe baba bakookinga be bakookinga abaana babakookinge nga bakozesa amagezi. Mama Martin yayogera ebigambo bingi nnyo naye nga nze mbiteekako question mark nga mbiraba. Omwana byayogera byanjawulo. Omwana alaga yatoba nnyo ne Martin nga Martin abeera waka nga mulwadde. Ate ye maama alaga nti Martin yabeeranga naye. Ate nga owuliza side zombi n'oweza ne defense ebigambo bye yayogera n'abantu ku kyalo bye baayogera. Kiraga nti Martin ono wane waka yali abeerawo yava mu by'okuba nti abeerawo nga ayagala omuwala naye n'abeerawo nga omuntu gwe bayamba olw'embeera gye yali ayitamu. Kuba naweza story zombi zikaabya amaziga. Story y'omwalo ono eri so touching ekaabya amaziga. Omwalo ono yayita mu bingi ne Martin bambi. Kyannumye nnyo okulaba nga Martin bambi yafa. Kyannumye nnyo. Wasinga naye yabaddewo n'asuubulira side ye. I think kyandibadde ffenna nga tubeera bamativu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasibete mukolo falok. Mubale kutuweereza n'abaliko badamu basamuscribing. Ekituufu kiri nti taata yakoze ensobi okutta Martin, yakola ensobi nera nnene era asaana okukolebwako ng'amateeka galagibwa. Yantudde naye n'ayogerako omulundi ogwokubiri n'amanya obuzibu buliko ki kuba abantu bayitamu bingi bye tamanyi. Naye kye nandisabye abazadde bonna abawuliriza singa mufuna obutakkanya wakati wammwe ababiri ate fe abaana abasigadde oba abaana bonna abasigadde nga mulina wakati wammwe abaana mulekewo enkolagana y'abaana okumanya abaana bali ku ki okuwa abaana okukula obulungi kuba mu nsonga zammwe abaana tebalina mu musango. Mama sigenda kumunenya nnyo nga nze kuba yasobola okusitula olubuto olwo n'atalujjambira nasobola okuweerera omwana oyo n'atamusuula kasasi namwedda mpaka P7 mpaka senior 4 senior 6. Kiri nti mama yabeererawo wadde nga wabeerawo obutontono ng'abantu nti buli omuntu asobagana kya butonde oba kya bulijjo naye ekituufu kiri nti omusajja akola bubi nnyo. Omusajja akola bubi nnyo okutta omwana wa muntu. Waawo ne mama ayinamu ebibuuzo byengaye sinza ku statement ze zajyayogerako live zabeerako interviews naye Katonda ataasa ayongere tuku. Maama wa Martin ekizibu nze kye mulinako butogera mazima. Yes, she's a victim naye ate mu kubeera victim yafiirwa afuusa omulimba. Tayagala kukkiriza nsobi ze yakola. Okyegedde nga Mustafa bwe yagambye maama wa Martin ayogera amazima nti omwana singa yayogera amazima nti omwana mbadde sibeera naye kuba twafuna obutategeregana whatever. Naye kyemmunenyeza nga Dede Nedimasa bwe yagambye she's a no-nonsense lady. Yes, mu bwa no-nonsense obeerawo abantu ne bamanya nti no-nonsense naye omanyanga wookoma. Buli kintu bw'okungavula omwana mu no-nonsense olina okufuna amagezi engeri gy'omuzza n'omulaga kino sikikola lwa bukyayi. I'm a parent. Omwana we ebigambo bibi yasembayo okwogera ng'agamba taata wa Tina nti maama wange yanvaamu. Kati omwana wo afudde agamba wamuvaamu. Biri byonna bye wamukolera paka ku tayimu eno byafa bwereere kubanga wamuvaamu. Bw'abanga yakunyiiza Desemba nga ntandika kubanga Tina atuwa timeline. Mwafuna obutategenda kubanga walina bintu byokola n'omuleka ku dduuka naye n'avaawo n'akomawo n'otamusangawo.
nesolooza nti edduuka yalireka lyerere alina okuba nga yalekawo omuntu kati gwe tewamusangawo naye nga anaguli yalekawo naye nga gwe wali ogulekedde obuvunaanyizibwa ate n'otamusangawo. Ekyo kisi ekisinga obunene mu nsi. Oyombye ukomyewo omugobye fine wamugoba naye omuzadde alimira omuzadde atalina mu butali obutabeera na busungu tosobola kugoba mwana n'otamanya na gye yasuze. Okitegedde n'otamanya gye yasuze. Lunaku lumu 2-3 wiiki 6 paka lwe baamukwata n'ogenda naye awe baamukwata era wandibadde omanya kituuse wano katulabe ne mutuula gwe ne kitaawe w'omwana ne mumubuulirira. Nze mmanyi abantu bonna abakuzizza abaana ne bavaamu ng'abantu abavudde mu ngaffe ffenna. Bazadde baffe tebalina bukambwe abo ffenna abasinga tebalina bukambwe obwo bwe butyo. Obanga ebabukola naye ng'akutuula n'akubuulirira okubuulirira omwana kubanga oyo omwana w'emyaka 18 waakubuulirira. Okitegedde? Naye ebyo byonna kati biweddewo naye tiwandiza ate nze kyenkunenyamu please togezaako kukakasa bantu togezaako kukakasa public ate ng'oyogera ebintu ebikyamu abantu bonna be bakola ki abantu abalala bonna be bagamba nti si bituufu. Uganda balamusizza amanya gange Zekyumukunde Rose ndi Rwanda. Ekisooka kya byonna mujja kugumira Oluganda lwange sirumanyi bulungi singa njogerako ebintu nga si Luganda oba nga biwe mu lubawo nga bikola bitya mujja kunsonyiwa nja kuba nga sibitegeeza bijja kuba just lulimi luwe simanyi kwogera bulungi naye kanjogere bino bintu bya Martin nze byankubye wala nkaaba era nakati mbadde ndi mu kukaaba buli gwe ntunulako nga ndaba omwana ayogera bya kisiru kyokka ng'amanyi nti yatissa omwana obwenzi bwe bwatissa omwana muwala aleeta kya omuvubuka mu maka ga tatawe n'abeeramu egyo bbanga yonna be byayogera bituufu aba abeeramu ŋŋaani. Kitegeeza oyo omwana yasika Martin kujja naye oyo omwami nze senga simanyi naye kyaleka Uganda kalaba tekaliwo singa abaddewo kalaba senga oyo omwami bamuteeka ku kalaba oyo mutemu simanyi lwaki naye poliisi ya Uganda yabaki naye bannaye Uganda Mukama yalina kugitaasa. Poliisi ya Uganda aliwo lwe nawulira nti oli wa poliisi Kaweesi ngo Kaweesi nawe bakyanoonyereza kati poliisi ya Uganda enoonyereza ki ng'omusajja yagamba nti yeyatta omwana. Poliisi ya Uganda ekyanoonyereza ki nga oyo omuwala we Tina ye yennyini yagamba nti taata we yamukuba kubanga badde awuliriza taata we ngo yamugamba yamukuba katono kati ye lwaki teyamukuba ng'afe oli n'amukuba ng'afe n'afa. Yamukuba katini ate nga nalaba baneiba nga bagamba nti yamukuba ne bakuba simanyi mayinja ku mabaati no ku madirisha omusajja n'agaana kugulawo n'amukuba paka kumuta kati ali mu kugamba nti taata we yamukuba katini n'oyo Tina asaana kugenda mukomera. Oyo muwala Tina simanyi lwaki akyali wabwe ne maama ali Canada kumanya nti banaye Banyayuganda simanyi oba muli bazibe simanyi amatuga simanyi temutegeera Mukama asaasire. Ne maama ali Canada ali mu kubagamba ebyabeera amatuga nawe nawulira ng'ali mu kwogera eby'ekisiru kati senga Tina gwe baaziika maama we yabadde ayogera ebyo by'ekisiru. Mukazi munnamu yazaala abaana 2 omulala bamusse nga mulaba mu kifo ky'okujja ng'omuyimirire omwana omukyala afune obwenkanya kati mwe muli mu kugamba nti oyo Tina talina mazima ge yayogedde n'abwa ttono nti taata we agula mmere agula buli kimu kyonna n'akireka bwakabwe simanyi buto simanyi bikoze bitya ate taata we n'abalekera emitwalo 2 kitundu taata we akola mulimu ki
kugamba nti taata waabo abalekera emitwalo 2.5 ate nga buto wali emmere weziri enva weziri sukaali wale oyo taata we gwe nalabye akola mulimu ki ogumuweesha ssente zashobola kulekera abaana emitwalo 2.5 kyokka nga n'emmere byonna nga bwebiri naye akooka naye obwana bukula nga bwenzi bwe butyo bwe buleeta ebizibu mu maka kati Tina nze mbadde nsaba poliisi ya Uganda eve mu kuzanyira mu musango gw'omwana balekerawo kuzanyira mu bulamu bw'abantu ba poliisi simanyi poliisi ya Uganda eriko ekikyamu ki mukama nsasi kunoonyeza nakabwesi nawulira nga bakyanoonyeza buli wa Uganda bwe batta omuntu bagamba tukyanoonyeza mukyanoonyeza n'okumusajja yagambye yamusi kati muli mukufumita maama we nga mugamba bino maama yasulawo buvunaanyizibwa kati Martin mumukuziza kutuuka ku myaka 18 naye bannayuganda mwebeereremu ekyo kisajja senga bakiteeka n'okukalaba ne bakitta nakyo ne kigenda mu ttaka awo omwana wa munne yagenze agisakozi weebale okuweereza ssebo amannya Derrick nga nsinzidde Kuwait kakati ku nsonga y'omuwala oyo Tina ffe emboozi yonna twagiwulidde kuva gye yatandikira okuva ku Simon ne tukulira interview eno zonna ze wakola nga ne Headmaster n'omuggyako naye ffe nga ffe abalabi era ffe nga batiimu comment section kusinziira ku kye twalabye omuwala kyeyayogedde omuwala yabadde mutuufu nnyo kyakubiri kye wayogedde bwe tulina funa kolodda tejja tuyamba okumanya ekituufu kyonna kuba Tina obanga yagamba yakubirako ku maama w'omuwala yakubirako ku maama wa Martin n'akubira ku taata w'omulenzi Martin esimu yemu nga yakozesebwa okubira Dr. Mwami Kayongo ne Mwami Kayongo n'akubira taata w'omuwala that means kati bakwata essimu eyo ne bafollowinga app bajja tulaga ekituufu ekiba nga kyaliwo ng'omuwala byonna byayogera bituufu that means tulina kugenda na nsonga yaani ya Tina yonna gyawo byonna bituufu kati awo bulimba bwa maama tujja butegeera wawe buli bwebale okuweereza ssebo tuli kwetubeerako nga tutuyuniza ku Gospel Live. Ssebo Faruku nkulamusizaako amannya gange nze Magdalene Namusoke nga nsinzidde wano mu Canada. Okusooka ddala nkwebaza nnyo by'otukolera bambi webale nnyo Faruku okola omulimu omulungi naddala ng'oleese ebintu ebikwata ku diaspora tusiima nnyo kubanga bituyigiriza bituwabula bituzibula amaaso webale nnyo bambi walidde tojjanga okwo kati ku nsonga y'omwana ono Martin n'omuwala Tina okusooka ddala kitalo nnyo okufiira omwana omuto bw'ati ku myaka egyo kitalo nnyo bambi naye nga nze kyenjogera kiri nti maama w'omwana omulenzi atubuzaabuza nnyo maama w'omwana omulenzi alemeddwa okukkiriza amazima nti ensobi yakolebwa abazadde bonna balina ensobi naye maama w'omwana omulenzi ate ye musobya ekisusse teyakuza mwana we nga bw'atugamba so nze nali musabye for now to keep out of the camera abeere gy'ali akungubagira omwana we naye ayongera byonoona tava mu kamera buli kaseera abayogera asooka asirike poliisi ekola ogwayo nammwe abamawulire mukola ogwammwe nga ye yeesirikidde kubanga ebintu ayonoona byonoona talina kyatutaasa naye nga kibi nnyo omwana Tina bambi agenda kukula n'ekibi ekyo kimuhaunting all her life. I really feel for that girl. I'm so sorry for that girl. But omusango gusinga nguteeka ku mama Martin nze sikiwa nti no tata Tina yakuba omwana ono nga kigendera kya kumutta yalina busungu kubanga that was the second time him doing it so bwali busungu naye najja n'obusungu obungi ennyo of course mu Uganda that thing is so common abazadde bangi balina obusungu bungi ajja bonna n'essungu lyoba n'emirimu gye nga losi zamukubye eddala eyo gy'akolera najja n'amalira ekisungu ku baana so but I think the intention was not to kill the child. It was just an accident. Omwana yafa. Martin tata Tina asibibwe asabinga ekibonerezo okusinziira nga kkooti wene byesazeewo naye nga mama Tina mama muvubuka atuyamba asirikeko. Mukulu Faruku gyebaleko webale kuweereza abantu ono Jimmy Pretoria wano South Africa ku nsonga z'omwana oyo Martin bwe mpuliriza sayidi zonna nze ndaba okufuna ekituufu according nga bwe nawulidde omwana bw'ayogera mama bw'ayogera
twetaaga maama n'atulaga obukakafu nti bano abaana kye batugamba nti Martin yaliira Christmas ewaabwe n'olusooka ebbanga eryo lyonna kitaaga maama n'atulaga obujulizi oba kituufu yali ne Martin mu bbanga eryo lyonna abaana lye bagamba nti Martin yali asula eri waabwe. Kuba omwana ye yafudde, ekikulu omwana yafudde ye main point. Bino byonna bye tugamba just kulaba kituufu ddala omwana yali abeera ne maama we oba maama buvunaanyizibwa abazadde baali babusuula. Kuba twafunye okunaku oba nkiyite like okunakuliwa Oluganda luzibu like sympathy to Tina ne nti Tina atulaze nti ye yabeererawo nnyo Martin. Mu butuufu emboozi ya Tina ekuwa n'amaziga ku maaso. Owulira ng'oyagala kaaba ng'olabira ddala omwana Martin bakadde be baali bamusuulawo nga bato banne be bamuyinako obuvunaanyizibwa. So maama atulage nti ddala bano abaana bye boogera balimba, atulage proof nti yabeeranga ne Martin mwezi ennaku ze bagamba Christmas kuyingira lusooka. Yabadde enteesa yange mukulu Farouk. Mr. Farouk, salamu alaikum wa rahmatullah. Ogamba otya baba? Nze mbitibwa Ramadan nsinzidde Dubai. Ninasooka kwebaza okutuweereza mukama waffe. Omukutu gwo gutukolera ddala kuba eno baba. Ekyo ekituvuga speed naye ka stress okatumalirako wano era nze mbaako nga nkulindiridde. Nze kye mbadde ngamba ku nsonga ya maama ono kweno saga eriwo. Mbadde ndaba nga maama alina kyekubira mungi, maama alina ebituli bingi byayagala okuzibikira. Ekituufu kiyinza okuba ng'omwana yali takyabeera naye waka. Wanze okusinzira wendaba omwana agamba yali yavadde ewani owa maama. Nze mbadde nsaba singa mubadde musobola tufunira muganda w'omuvubuka ye naye n'ayogerako n'atubuulirira omuganda we yakoma ddi okubeerako ewaka era olunaku olwo lwe bagamba nti yava simanyi ku dduuka n'agenda ew'omuwala ku Valentines bituufu oba nedda. Kale abasinga twafunye oludda kuba kati nze ndi ku ludda olw'omuwala wandabira ddala maama alinamu ebituli byatuzibikira bingi. Social media eno giraba nezi filter zino biki ebyo emisiritinze nnyo society. Kuba nze wendaba ebifaananyi bya maama byateekayo ebya social media ng'alaga ye Martin ne sister we omulala alaga nti mukyala mulungi mwaliki naye nageza okulaba ate maama avaayo ate nde tafaanagana n'oli okitegeera. So kati ebimaama ebimu ndowooza byakola ebyo byogamba nti ono alimba nti ono ampanyiriza nze sibeerangako wano sibeerangako mu kifo wekiti. Ayagala protectinga image ya social media. Kubanga mu real life senga naye olaba ebifaananyi bya maama bya social media nze bye nalabyeko ebitono biraga nti eno ku social media waliyo kirala ate ne mu real life ate naye talabikayo sebantu sibeeramu. Ono wa social media alaga nti muto mukyala mulungi nnyo ate eno mu real life olaba videos ze mukyala ate wa tebafaanagana. So asobola okuba protecting social media ne bali abamumanya eri ng'ayagala balaga nti eno biri bulungi naye ng'otera okulaba abantu naye yepostinga ogamba nange omusajja yambalayo oba omukyala yambalayo naye nga mu real life wa okitegeera. Tudde ku kya taata. Taata watya beddira gumu ne maama wa Martin nga tagala vaayo kuswaza kugamba nti bannaye kubanga ki ekyali kipinze taata ng'ali yasirise n'asirika lino ebbanga lyonna. Omuzadde alina obuvunaanyizibwa osirika otya nga bakuttira omwana ddala ddala. Omuzadde alina obuvunaanyizibwa watya bakika kimu nga beddira gumu watya yali one night stand okitegeera. Omusajja n'agamba nze emu yange tekyaliwo ekiti ebigendebwa byange tebyaliwo ebintu byakufunisa lubuto nze nali neetaaga kino
okitegeera bakale twali tunyumirwamu bunyumirwa nebunofuna olubuto naye kati engeri gye tuzze nti nze ndimuwa omwana erinnya n'ebyokumulabirira gwamanyi wati ali one night stand wati abarepinga mu repingi nafunayo omusajja namuwa erinnya nti nnono ye Bukenya Martin ne wayitawo ekiseera omusajja maybe nakizulanga oba si taata w'omutuufu okitegeera waliwo bintu bingi nnyo kubanga omusajja taata yennyini asirize taata wa Martin w'omugenzi waliwo ebibuzo bingi nnyo okitegeera kati ku ssaawa zino taata bamwetaaga omwana yamukubiranga essimu ebiseera ebisinga omuntu senga omukubira essimu ng'agamba nti muzaddewo nga aleginga tinnoyo bwe bakulaga nti ye muzaddewo ng'atalaga wadde ne responsibility yonna oba ki walina okubawo ensonga heavy okitegeera so mu nsonga eno abo bonna buli omu ayeegaana nti eno tetwaliyo nti ate eno ffe twaliyo bonna babayite bonna lwakuba ne poliisi ku musango guno ate gulesa ate ng'eno kesi eno y'amaanyi mu Uganda eno kesi yalibadde y'amaanyi nnyo yalibadde eteekawo n'ekyokulabirako nti nno ono wajjeeko kubanga ffe twabuukanga ne ugende gundi wakana akawala nga ne neighbors biki ebyo nubeerayo kaawo olaba taata wazze biki n'oyitamu nozzaako naye tewaliwo nti nno bano bali first gwano we batuleimingira nti nno nti omulundi ogwasooka bamuko kumpi ne tumubamuko ku mboko kyamaani ne mwami Kayongo biki then ne tumukwasa maama we singa ekituufu bamukwasa maama nga ki abazadde abeegundi abategeerekeka oba balina amagezi bagamba nti tusharinge contact awo omukono we guva nti asomera ludda wa nange owange gy'asomera ku ssomero lyerimu then senga bazzeemu okukola ensobi bwetyo banoomusangayo okuba okubeera muzadde we n'omugamba nno jangu okimu omwana wo okitegeera tubeere civilized kubanga kati raba kikirize kigaane Martin yafa. Bwana Sakozi wasuze otya ssebo kansubira wasuze bulungi mbozi mukati live amanya ganze Peter nga nsizidde wano Bahrain embozi eyo mbadde njigoberere ya Martin rest in peace ne Tina era nga analysis yange gye nkoze okusinziira ku interviews zenzize ndaba ez'enjawulo unlike abalala oba abasigadde nze mpuliriza buli side era nenkola neutral analysis ngera ekyanyambye kwe kuba nti wataddeko ennamba eno tusobole okuteekako amaloboozi gaffe era nga analysis eyange ngamba bwe nti taata Tina newe banaamusiba nga waliyo omuzadde akyalemeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde eyaviirako famire y'omusajja omu eyali afaayo eri famire ye nga strugglinga however much oba yali akola mulimu ki oba yali akola ki naye ng'asobola providingira famire ye n'ebeerawo naye essaawa zino nga yonna eri scattered because waliyo omuzadde omu oba abazadde abamu abaalema okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abazadde taata Tina newe banaamusiba still era mujjako mukole interview yemu nga zino ze mukola ngera waliwo omulala afudde because omuzadde oli temumugemye mwe kati focus ya mwetunuulidde ono eyassa omuki omuntu kibi nnyo yassa omuntu era musango era alina obuvunaanibwa wabula kati eddagala mukoze mutya okulinoga muleme musooke muve mu kwakirira abantu bannaye muve mu kwakirira nti olw'okuba ono yassa omuntu ye yafudde baamusse rest in peace wabula tukoze tutya okuggyawo ekyaleese omuntu okufa mama Martin bw'anaaba ddala kituufu ng'obuvunaanyizibwa bwe yeesuulirayo gwa naggamba n'omwana omulala era ajja kumuvaako singa anaaba tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe oba okitegeera kyenkunnyonnyola bambi nti essaawa zino tuli mukola interview because somewhere someday somehow
waliwo omuzadde omu eyasuula obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde. Ensonga ze wabaddeko ne musitaafa alina we yabuusa omwana we yayogera. Omulenzi oyo ku Valentine bakeera musiibula ku makya ne bamugamba agende ewaabwe taata waabwe ayinza okujja nga bo be bakimanyi ne tebakimugamba, era naye n'abasiibula ne bagenda, omuvubuka n'agenda ewaabwe era ne bamanya nti agenze bajja sisinkana ku ssomero. Omuwala n'atwala munne ku ssomero omwana wa neighbor omusabira ekifo, yali akomawo n'asanga taata we mu kkubo ne badda ewaka ng'amanyi omulenzi yagenze, naye ekyo omuwala kyamubuukako okukomawo ewaka ng'ate omulenzi akomyewo. Ako kapaati ako musitaafa teyakakoze eki, teyakagambye obwedda akabuuka. Omuwala agamba omulenzi yali amusiibudde ng'amanyi agenze ng'amuwadde ne ssente ezimutwala, naye bwe yagenda ate yakoma eyo mu kkubo n'adda. Akantu ako mukalowoozeeko nnyo. Kiteeberezebwa nti bwe yagenda ateekwa okuba yatuuka ewa maama we, olwo olunaku n'amulabako bulabi oba yamuwulirako nti abaddekawo, kubanga bwe yagendangayo ng'ayita mwannyina ku dduuka mu bubba amusanga bbali. Kati kwolwo ayinza okuba yagendayo n'amulabako n'amugoba n'amugamba vve wange ddayo obadde obeera, naye nga kwolwo ku Valentine ku makya bakeera musiibula n'agenda n'akomawo bukomero waggulu. Ebyo era gwe ssebo nga bw'oli munnamawulire noonyereza nnyo ku nsonga eyo. Abaami banyigirizibwa mu maka g'olabaako, naye si kyangu kyakuvayo mu kamera. Oli n'agamba bannaaye nze omukazi ankubye ewaka, omukazi akola bw'ati. Ate abaana kasita babeera nti omukyala bonna yabazaala, bonna badda ku sayidi ya maama, kitegeera. Kati gwe taata n'obeera awo omutwe okwetooloola, obwongo bukukola bwe buti, okitegeera. Bingi bituusewo mu ggwanga, incidents, abaana ne beegatta ne nnyaabwe ne batta kitaabwe, kitegeera. Naye abasajja abasinga okutaasa obulamu, bw'olaba embeera ekalu yerisa adduka, naye nga buli omu si kyeyali yagadde, okitegeera ekintu ekyo. So naye nga kitalo nnyo bambi omulenzi oyo omuto okufiira ku myaka egyo. Naye nga abakyala bwe bataatereeze mu mbeera ekyasobola okubaawo, kubanga abakyala tebasobola kontrolinga baana bokka. Tetwabeera ngamba kitaffe nga taata era abaamukono omukono gw'ekyuma ne mutyamu ku taata, naye bwa taata wamala okusuula amaka tosuubirayo nti omukazi ono agenda kusobola okukontrolinga abaana. Abaana boonooneka lw'amaka kukolaki? Abakazi kutulugunya basajja. Sakozi gyebale kwebale kutuweereza ku mboozi ya Martin ne Tina. Kitalo nnyo nti Martin yafa, ate era kyannaku nti taata wa mukwano gwe Tina ye yamuviirako okufa nga bwe kigambibwa. Naye nze kyesaategeera bulungi mu mboozi ya maama gye yakola ne Zubeeda, maama yatugamba nti yasiiba ne Martin ku dduuka, era mikwano gya Martin ne gijja ne bamusaba bagendeko wali mu kisaawe, era nga babadde nga batera okugenda. Maama n'akkiriza Martin, ekitegeeza nti emikwano gino yali agimanyi. Ate nze nga kyentegeera ng'omuzadde nti mikwano gy'omwana wo tokoma kugimanya bumanya, oba oliawo oba olina okuba ne contact details zaabwe. Later maama atulaga nti yatuuka ewaka nga Martin taliiyo, era n'akuba ku ssimu ye nga teriiko. Maama ono nga tatulaga nti nakuba ku ssimu ya Martin nga teriiko, nakubira ku mikwano gye gye yagenda nagyo. Abula atulaga bulazi nti essimu gye yaddamu funa ekwatagana ku Martin yali ya director. Kati tugambe nti maama emikwano gya Martin yalinga alaba mirabe naye nga talina contact details ze. Kubaawe ekiddako yandibadde, ze kyendowooza yandibadde akubira mikwano gya Martin giro n'agigamba ntuuse waka Martin taliiyo, naye mukyali naye. Kale ate wodda ku mboozi y'abeematugga gye baakola, batulaga nti Martin yalinga asiibawo era yamala ebbanga ddene ng'abeera wa mu battina. Kyokka ate maama atukakasa nti Martin yabeerangawo ku dduuka. Tetugenda kutuuza maama mu kaguli, naye emboozi eno etutabudde. Oba oliawo twandifunye ne ku interview okuva mu
ne baba maama bakola nabo ne tufuna ekituufu kuba ate abeematugga batulaga omwana amaze ebbanga ng'abeera mu battina kyokka ye maama akikakasa nti omwana ne ku lunaku olwo yasiiba naye. So kitalo nnyo nti ye Martin yafa takyadda era tetwagala kumusalira musango. Byonna ebyaliwo ebyagenda obubi Mukama abasonyiwe, n'omwana ono omuwala Tina Mukama amugumye kuba naye alabika kyayitamu si kyange ate era ne maama tetujja musalira musango. Weewaawo wayinza obba waliwo obulagajjavu obwaliwo ku mwana bwa maama ye nga ye bw'atayagala kukkiriza naye katumusabire Mukama amugumye kuba Martin yali tagwanidde kufa. Bantu mmwe bino ebintu mubijjeemu okusaaga. Abamu temumanyi na kumanya nti abo abaana abato be muyina abatannagenda na ku masomero nga muli ku maama Martin muvuma abadde atuusizza omwana we mu siniya ey'omukaaga, temumanyi na kumanya nti abammwe balituuka ne mu P5 nga mukyali balamu oba balituuka mu siniya 2 nga bakyabawulira. Tuli ku nsonga ya mada Martin yali tagwanira kufa. Period. Nsembayo nga ngamba Mama Tina, essaawa zino fe totwetaaga. Omuntu gwe weetaaga ye famire ya Martin, okusingira ddala Maama Martin ne Taata Martin. Maama Tina nkulemeddeko kubanga bagamba omwana omuwala aseera na nnyina. Olwaleero Taata Tina ali mu kkomera. Maama Tina Taata Tina okubeera mu kkomera ne balimusalira tolowooza nti bigenda kuba biwedde. Nedda. Maama Tina olwaleero Maama Martin alina obuyinza bwonna obusobola okukeera ku makya n'asitula omuzimu gwa Martin n'agugamba nti ono Tina y'alina okubeera mukazi w'obulamu bwo bwonna. Bino mbikugamba ndi muzadde, tewali agenda bikugamba. Maama Tina, abo abantu abatandise okuvuma Maama Martin ku lwa muwalawo, ndi wano okukujjukiza nti omuntu akola ekibi akwerabiza Katonda. Maama Martin omwana w'essaawa zino takyaliwo. Ndi wano okutegeeza Maama Tina nti Maama Martin alina olukusa lwonna olusitula omuzimu gwa Martin ne Tina ne gumunona. Oli ayinza okuŋŋamba mbu Tina si ye yatta. Tina ne taata we bonna baakika kimu. Era ekikolimo eky'okutta eky'okuyiwa omusaayi kyayingira mu famire mu kika kya Tina gye bamuzaala ekitalivaawo. Kuba waliwo ne bennalabye nga bawoza mwe simanyi Tina bamusabire simanyi ekikolimo. Bassebo ne bannyabo muleme kuwuddisa nsi. Waliwo ebikolimo bye batasabira, waliwo ebikolimo ab'obuwanga n'ennono bye batakolako, ebyo byo nga famire ziri bibeeramu ne zibisikira emirembe n'emirembe, kyekyokuyiwa omusaayi gw'omuntu. Olwaleero Maama Tina ndi wano okutegeeza bw'oba omwana we okyamwagala. Nawulidde nti oli ku mawanga eno gye tuli. Bw'onodda ewaka njagala onkolera ebintu bino. Situka sooka oyogeraganye ne Maama Martin. Bw'oliyogeraganya ne Maama Martin n'akukkiriza okusisinkana ng'ali ne Taata Martin, situla Tina n'abantu abanaakuwerekerako ogende okuba amabi mu maaso ga Taata Martin ne Maama Martin obasabe ekisonyiwo ku lw'omwana we. Obasabe ekisonyiwo ku lw'omwana we. Bino byonna ffe tuli mu kugamba Maama Tina, bye tuli mu kwogera mukwano tunyumyamu bunyumya. Aye lwakuba tetunnafuna kirala na kitutwala nnyo bwongo singa bino twabivuddeko dda. Yalagajjalamu ku lasiti era omusango naye tulina okugumusalira. Wabula ate omwana omuwala tumusaasire bambi era tumwebaza okufaayo n'okubeera nga n'obuvunaanyizibwa obwo ku myaka egyo. Naye nga ndowooza kyonna kye kiri famire zombi zanditudde ne bateeseganya kuba Martin yagenze takyadda ne bakaatinga ekintu ne kiggwa.
ne bateseganya ne bakireka kuba n'omuzadde taata w'omuwala naye yakikola lwa bulumi. Kale okutta osanga si kyeyali ayagala okutta naye olwiri kyajja bamusibe ekisaamusaamu ate aleme kuteeka nnyo obuzibu ku baana bano abato abaliwo kuba yabadde ababeererawo yabalabirira ekitaabwe. Kati wegamba nze ndowooza bandibadde omusajja bamusibayo ebyaka ebisaamusaamu ne batamussa ku mada. Ezo ze zibadde endowooza z'abantu ku nsonga eno.